Palamenti yaffe etuteseza ebituluma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'Entebbe. Essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit, vitamini eyamba enkoko zo na buli kyolunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Eddakiika zo zimaze okuwera ziri 13 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya. Oli ku 88 katonyize 8 Yaffe obujjaji ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'Okuminebiri Desemba 2023. Kulamusiza nate olwaleero okulaba nti tuli ffene egy'oli yafunye ebirungi tuli wamu naawe tujjaguza wamu naawe ate alimu obukosekose funammwe tukusabira Mungu akusaasire obenga osobola okulaba ku nkuuka nga 3 Desemba. Ate namwe abagazi b'omupiira olwaleero ku ssaawa eno kyatandise okutokota odi Kampala jangola kubasamba omupiira olina abala bonna bangi leero balina ggala yaabwe ab'omu7 ab'omu8 ab'omu9 12 bonna bakuŋŋaanye olwaleero wali ku odi Kampala kuyingira kwa bwereere okulya n'okunywa byonna bya bwereere asiime kale mbeera efaanagana bwetyo Kampala gye tulitira nnyo obuzibu buliwo bungi. Abakulu bagenda tuwa ensonga balaba ensonga zitambula n'enkola yange kati ekulaba abakulu bw'oyita mu ssimu beera mu bufunze. Taata ono Saalongo kirumiramu ngomala ya kiringe mukama wange twogere ku nsonga y'obulwadde kati obuliwo mu ggwanga mu baana abato kana akawuka ka siriimu. Ekyokubiri mukama wange akawuka ka siriimu twogere ku siriimu tukogereko kuba abaana abato bagaye balwadde nnyo ensonga evuddewa era egenda kukometya. Ekyokubiri twogere kwa lipooti eno gye baleese mu Paalamenti ey'abantu bakwata baasiba ate nga baleese nkadde nnyo. Ono Saalongo kirumiramu sensa mu kiringe toyanze ali ku mukutu kale sebo nteekako kikulukangaga amanya nze Haji Makolo Kavuma kibuga muludi akulembera olukangaga ndagala ensonga eyo nange tugikkaatirize nnyo yankanze nnyo abaana erwa yonna ssebo abaana baffe nga bawuumudde ekiba nti akawuka keeyongedde ate mu baana abato nabo bayinza otuwa amagezi ng'abakulembeze tukeewala tutya kuba Ssaabasajja Kabaka avuddeyo nnyo okulaba ng'alwanyisa akawuka ako naye bwe kaba keeyongedde. Ensonga ey'okubiri ebigambo ebyayogeddwa mu Paalamenti kwa lipoota eyaleeteddwa gye tuludde nga tusaba bakama baffe baatugambye ku lwokubiri bagenda kujja bagikubaganyeeko ebirowoozo n'ebituli bye twalabyemu bo bwe baba mu bituli ebyo bwe binaazuulwa nga biyitiridde bali ne baddamu okubalaata n'okudaala what next kye batugamba ffe abalonzi ne abazadde b'abantu abo abamanjibwa. Nze Makolo Kavuma Haji ne bw'ati bwage oda pepa nteekeko ky'olukangaga ssebo amanya. Alo Sebo yebali Sebo njogedde naani ono Sebo? Nsereko Nasibu Butende Butambala. Nsereko kiki mba nyongera ku lukalala? Ku lukangaga kyoba oteekako mpulira opposition bagamba nti omwami akola akasiba ku byokulonda aliwo kati mu bukyamu ako mukateekeko tuwulire aliko nti ekisanja kyaweddeko mu 11 ye nsereko Nasibu Butende njagala lukangaga kugendeko akantu ako. Okay abakulira akakyoka ebyokulonda kukaganderako olwakawuka ka mukenenya keeyongedde okweriisa enkuuli baana abato eri Lumalamu Nakalongo. Edi Lumalamu Nakalongo agambye nti oluka AIDS. Hello Sebuliba. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam nyongereko ki? Ono muzukwana mwa Marema Hadi. Njagala ku lupapula lwa Polo Ki FDC erimu eyimiriddewa oluvannyuma lw'okubanga gavumenti opposition okuteeka akazito ne reporter nejja ate nga FDC yo yabadde egambye abantu baayo bakole ki baddeyo kati njagala ompulira ensi bambi waabazzaawo ayimiridde bo bali kuki
bakyali mu opposition oba babayingidde NRM nga FDC webale kuweereza webalize ddala kuwuliriza eddakiika zino ziri 17 ezakayita ku ssaawa enyakkiriza abakulu mazoona okule bagamba boogedde ku AIDS akawuka kayongedde mu baana abato alipoota eno ne boogera ne ku kya electoral commissioner nti abakungu abamu kirabika ekisanga kyaggwako ampuliza kkiriza nkwanjulira abakulu abamaze okutuuka honorable Migadde Ndugwa Robert Migadde Ndugwa amaze okutuuka onabizinga sebo nsabuze kutuuza sebo honorable njagala kutwala omukisa guno okulamusa ku bawuliza ba radio y'obujjajja made nze Migadde Robert Ndugwa sinze Robert Migadde Ndugwa yes njagala okusasira abafunye ebizibu ebyenjawulo ate mu ngeri enjawulo abali mu bizinga ennaku zino tulina obubbi bungi ku mazzi lukiro ababbi ba yingeni tulina n'abantu baffe abamu abatiddwa abamu bazibba bagenda Tanzania n'ebitundu ebirala ab'ebyokwerinda bagezaako okunoonyereza naye amazzi magazi so nja basaba namwe mugezeeko okubeera obulindala ku myalo gyaffe ne ku bizinga ebyenjawulo tulabe baani abatujjamu tuddemu mu nkola yaffe eri gye twayazisanko ebinaala tusaasira n'abannaffe abeeruwero ekizinga kyajja nyumba zonna ne zisaanawo saawa yonna minisita wa disaster preparedness asuubira okutuukako mu bitundu ebyo kyannaku nti ekizinga tekigendako bakazi ate ayagala okugendayo mu mukyala so tujja mukomya waali n'okukoma n'olwekyo tubaagaliza okuwuliriza obulungi Migadde Robert Ndugwa ku lwa National Resistance Movement sebo mukama wange mukulu Medi nsooka kulamusa gwe nkwebaza otuwa omukisa okujjako wantu wakensonga zitwogera ate namuse omugave munnanga bulugave tuwambi wano olwaleero nze Sewungu Joseph Gonzaga Katamba era nzikiriza mu ngeri y'enjawulo onsaasire Ssaabadinkoni waffe ow'Ekalungo okufiirwa omwana Medi ensi eno nzibu omwana oyo yafa ku Lwakusatu yadde wakuziikibwa olunaku lw'eggulo ku Lwokutaano naye nga tulina okuyita okugenda okuziika Mwai Museveni bw'alina olukiiko omukolo gwa AIDS ne bagaa teri mmotoka ziveeri teri na zidde eno kati omufuni tumuterekera ennaku 3 mu funeral service kubanga omukulembeze w'eggwanga eyawangula akalulu nga takabbye nga bw'agamba tetatukiza kuyitawo ate mu ngeri y'enjawulo nsabe Katonda Allah Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Medi Ekalungu fe twagata obusiraamu bwonna ab'ekibuli n'abawafa nakati abali beyawudde tulina obusiraamu bwa mulundi ogwo gumu gw'ekibuli naye tusabe Katonda atuyambe obubbi bw'ebintu by'eddiini obutambula mu ggwanga Mukama atuyambe tulabe nga biggwawo kubanga abaana bazaalibwa era eddiini naffe twali bato nze banzaala Villa Mario manyibo Medi Kiriziya gy'olaba eyo n'ebigo byonna ne father abeera bamwa transfer avaawo n'agenda nze father Musaanya yawamange kitange yafadda nebyaleka eviira weebiri ekintu kitutuma nnyo nebaza abagezezaako okulwanira ebintu ebyo naye tukume properties zaffe Medi ate ekyo kiwe nnyo omusimu ate ekirungi bw'oli swahaba sebo neyanziza neyanzeeke ampuliza be bakulu abaliwo honorable Migadde Robert Ndugwa ow'NRM ate honorable Sewungu owa Nuupu ensonga abawuliza abali mu kabanyimba wulidde abateesa njala ntambule nabo kubanga abantu abo bakola kinene kiyita feedback nnyo tusooke ensonga honorable Migadde Robert Ndugwa ey'akawuka kaleeta obulwadde bwa siriimu kabadde mu bitundu eyo ku luguudo siriimu gyeve Masaka awo gye kabadde n'ekikulu kya byonna okweyongera kw'akawuka kana kaleeta siriimu gw'oli ku bizinga mu budde mufuna bungi sente muzifuna oyinza ogaza nyangu ova tolina kyoteekamu ng'ofuna kyennyanja ng'otunda nga come this way ng'owuuta ate honorable Migadde Mukulu Medi tukoze tutya ng'abazadde ng'abakulembeze Mukulu Medi weekend nabadde nyombera mu komite emu eya agriculture nga tukyazizza aba URA ekifaananyi kye balina nti okuvuba oteekayo buteesi kitimba
nojayo ebyennyanja kati ate mpulidde mu kunyonyola nti sente mufuna enyangu so kitimba mangu wali sente nzibu nga za kuvuba kuba osula eyo ku mazzi ebiyengo bikuwanika osula ku lubaawo eyo osanga ekiyenge ekyenkana ennyumba ate nga naffe abakulembeze betuyitamu kakati ekyo kyokka bwe tuba tutandikidde ku bizinga ekyo kyokka kikalobya omuntu oyo akolera mu mbeera eyo n'alaba nti kiyinza okuba ekizibu ekisinga mu bulamu bwe n'okusinga akawuka ka mukenenya oluusi olw'embeera eyo gyakoleramu buli lunaku asulirira bwagenda tamanyi oba anadda ate ne tulabayo abalwadde abakawuka ka mukenenya nga bo bafunye n'eddagala ne bawangala emyaka 4 naye ate buli lunaku netubeera nga tulina abadimiddwa amaato kati that perception eyo oba endowooza eyo ekyaliwo eri omuntu oyo. Ekirala olukalala olwo olwa districts 10 emabega eri njagala okwebaza abantu b'Ebuvuma tutwalinga ku districts ezaali zisingamu akawuka 2 naye kati mu districts ezisooka 10 twavaamu naye bannaffe ab'Ekalangala bakyalimu mulimu Rakai mulimu Wakiso wano nyingi Wakiso okuliraana wano mulimu ne Kampala so zimu ku districts 5 eziri mu Buganda nenga tezi ku lukalala lwa districts ezisinga 10 mu Uganda. Okusomooza okuli mu naddala mu bitundu ebiranye fishing communities ng'ogyeko n'ekyokuba nti sebo mukulu Medi tulina okukanya nti ewaffe n'abakyala nabo batono abantu bakiyinza okibulya ng'ekyokusaaga naye omulimu gw'okuvuba kusinga kukolebwa basajja olw'okuba kukolebwa basajja ojja kusanga nga ku kizinga okuli abantu 1,000 maybe nga 200 oba 150 be bakyala abasigadde basajja so mu mbeera emu oba endala yinza okuba nga yemu ku nsonga ezo. Ekyokubiri oba ekyokusatu nti era mu bitundu ng'ebyebizinga NGOs ezisinga nazo zitya amazzi tebagenda kola sensitization bino byonna Uganda Health Commission tebagenda kola sensitization Ministry ya LFA tetuukayo kakati ojja kutuuka mu bitundu ebizinga tugamba 52 ku Buvuma weesange nga ebizinga obaana tebigenda nko muntu asomesa ku kawuka ka mukenenya tebigenda wa district agamba sina mafuta kugenda kusomesa so abantu nga beesomesa bokka naye ate jjukiranga n'emisomo egyali nga ku radio zirulyedda ne mu media nakyo tulina okukkaanya nti twazikendeeza ddala twamanya nti mufuna ffe temutuwa so kaka yes nakyo naye kikulu mufuna yes ffe temutuwa nakyo kikulu naye kati zaawe tuli ku kibiddeko n'olwekyo nosanga nti ani asomesa that awareness kati era ekirala kituzudde nti olw'okubeerawo gaapu eyo waliwo abamu ate abasomesa ebyabwe bwe mabegakaawo twalina akakiiko k'ebyobulamu Ebuvuma waliwo kye twazuula nga waliwo NGO emu yo etambula ne ebeera nga lubricant lubricant abeera oil yo nga ensomesa yayo wa abantu oil oyo ddala bano ba sex workers tebabasomesa nti bannange muyinza okwenyigira mu bino ne muva mu kikolwa ekyo kwata olubatu wabula nga babawa lubricant ezo oil oyo ti awe munaagenda eyo iwayo olubatu iwayo tojja kukosebwa nnyo so eyo si preventive kakati era twagala okunoonyeza migadde omulamo gwabadde Abavuma guteeke mu Luganda let communities lead naye anti kati bwe tugamba no let communities lead kyekyo abantu let communities lead nti tuleke abantu abo gye bawangalira bye baba bakulembera mu kulwanyiza akawuka kaki tambulirawo ka mukenenya Robert yawo kakati mu okukulembera kigazi ekisooka okukulembera olina okuba ng'omanyi yes okukulembera nawe kadubeera bafe bamemba ba parliament tekoba ng'omanyi gwe tuyita wano
otuyita waneno tukulembere programu ya leero abantu batuwulirize mutumire twejaffe mikalu then abantu genda kuba wa message yero achimpise mmwe nakyo kikulu so kakati n'abantu awe tugamba onkulembeze tekubanga omanyi yes kati abantu awe tugamba let communities lead abantu bakulembere luli abantu bamanyanga batya bawuliranga ku mikutu nga gino nga bwe tuli kati ku CBS nawulirako nalaba ku TV naye nakulembera omulala atawulidde namusomesa kakati mu mbeera eyo nga emisomo egyo gyakendeera ddala yesebo nga n'abatwalanga emisomo nabo bakendeera ddala yesebo abantu bali abamu bagenda kukulembera nga bakugamba kati oyombizi nga ajja kukugamba nti kyekiri kye nakugambye nti akawuka si kabulabe ng'ennyanja anti omugambye let communities lead kakati oyo mu community kyekyo kyakola mu ndowooza ekyekyo kyakola ki akawuka si kabulabe okusinga nga ennyanja kuba ennyanja ajja kugwayo leero tadda naye ate ajja kugamba nti kuba osazeewo abantu abawejja omulamu olugamba nti abantu let communities lead naye abantu abe tugamba okuliidinga bo endowooza yaabwe era etya natidde nnyo nti abaana abato be bakulembedde ate katuli mu luwummula kati medi ky'abaana abato ekisooka kiriko unemployment ebbula ly'emirimu omusajja abeera n'akaduuka ke n'akozesa obwana bwonna obuwala akawa 2,000 n'akawa switi nabaana abakuba ebikiri notunula oluusi zino promotions zibeera ku bimotoka unfortunately tutera kulabayo baana baki balenzi simanyi lwaki naye basembolinga ki bawala bokka kati ekikiri ekyo oba promotion eyo netambulira week neva mweno town nedda mweri mu district yayi nedda mweri bano baana b'abantu abaana tubakoze tutya Robert Migadde Robert Ndugwa kakati mu byonna alipota bwe yalaze obuvunaanyizibwa buno buviddirayo ddala kubira ddala waka mu bizinga era ntera okugamba abantu ate n'abakulembeze mbasaba tugenda nnyo ne tusaba obululu ne twogera ebiseera ebisinga tubeera mu bya bululu nayinza okumaliriza nga teri ayogedde kawuka kaki ka mukenenya ate nga kakyaliwo kakati nze nkubiriza eyo naddala mu bizinga kuba omwana omuwala abeerako ku mwala eyo oba n'abeera mu kibanda olunaku ne luziba omuzadde tamanyirako omwana waali naye ali mu nkambi mwalo mulimu abantu 300 mulimu abantu 500 mulimu abantu 100 so abazadde tulina okulondoola n'eriiso George akisookera ddala abaana baffe ate ekyokubiri nti abazadde tutekinge lead obanga baganda let communities lead fe tukize waka genti omuzadde kubanga ffe Uganda muzadde akulembere Robert Ndugwa Uganda ffe twade tugamba keeping communities at the center guli gwade kwa gwanga wansi yonna let communities lead Uganda yo netekamu keeping communities at the center ya Uganda ogenda okulaba byonna ogenda okulaba oyogera ku community naye ekikulu byonna nti onayagala kuteekawo community onayagala Uganda yagala community ebeere ku center buli omu gy'aba atunuulira oli ayagala community ekulembere kakati bw'oganda community zibeere ku center zimazeewo ebbanga ddene nga buli ffenna tutunuulidde ekibi actually bino byonna byetwogera ku enzija n'okugamba nti Buvuma tubadde n'akawuka nga kali ku levels bwe ziti kitegeeza nti Buvuma ze community nze gye ntunuulidde nga center naye mu byonna ekikulu si bigambo ekikulu si terminology ezo oba ogamba nti let communities lead, keep at the center, keep at the back, keep at the front ekikulu mu byonna biki bye tukola midde olwaliro omuntu n'okwebuuza nti omuntu wa bulijjo ani oyo amugumya nti genda weekebeze twalinga mu university buli kiseera ekyo bwe twabeerayo naye ng'emisomo gijja mu university abaana ne bagenda okwekebeza amaanyi gagwa lwaki amaanyi gatugwamu information flow okutambuza obubaka ebintu ebimu buli kimu kibeera maje tuyita kulegeza lwaki twalegeza bwe twafuna eddagala lya ARVs erikendeezaako toluli omuntu yeewalanga n'omulwadde w'akawuka olwaleero omuntu apepeya n'omulwadde waki
wakawuka nga n'okumumanya mukola kyamumanyi because ne mu kitundu gyagenda tebagenda tewali wagenda gati naye gundi wano nategeeza nono sajjo amaddu gamuyitira era egimu ku miramwa nakyo mu challenge egimu ku miramwa gye babunyisanga bayagalanga okumalawo victimization mu Luganda okuyeeyereza okugegenya ebyo ebimu kujjalinga emiramwa nti abantu bano abakawuka tuleme kubalabanga twatwale bannaffe ne bafuna eddagala kati olwaleero osanga wakawuka ng'anyirira okusinga omulamu so wakawuka naye aba mulamu ssebo wakawuka gwotutekya bigadde bannaye asinga atali muki mulwadde so nze ndowooza nti kakati eddagala eryo okujja n'olwaleero omwana abeera mu ssomero nga mulwadde waki wakawuka luli abaana abo babakwekanga gye bakola kiki ng'omuzadde Migadde Robert ng'omuzadde kimalirize administrator omuzadde tulina kujjukiza ntera ogamba abantu nti bw'abeera MP taata MP wawaka maama ye campaign manager we abaana be balonzi baabwe tero bigamba abantu bebuvumaawe kakati gwe ng'omuzadde waka bw'obeera nga gwe MP wawaka gwe chairman wawaka gwe president wawaka naawe tandika okujjukiza abaana bo naye naawe wennyini bw'obanga ogenda mu bikiri leero n'otadda luli nodda then n'abaana yembeera gye bagenda okukola ki okukuliramu kati ebyo gye banaagenda bajja kufuna ebibakola ki bibasomooza n'abalala taata nga MP wawaka akola obuvunaanyizibwa bwe campaign manager maama akola obuvunaanyizibwa bwe anti katutyafu kati obuwangwa obuvunaanyizibwa ati obuwangwa obumu bututiisa butugaana gamba omwana wange omulenzi kati mwana wange lino eryenva oliraba kati liteekako akapiira lwekyo ebifaana olabanga bannange then kati mukulu Medi katunda ebintu bibiri okutya okwogera ekyo obuwangwa n'okufa olina okutya okwogera ekyo n'okuba kalica naye ng'omuzadde era kikomawo eri gavumenti omuzadde n'okufa kuba luli batambulanga n'obuti obwo bajje kanzije n'obuti bwo bajje 88.8 CBS FM. Kuzomweza asatu mu Desemba mulubire Mengo wali enkuka tobongota enkuka tuza tubanze konga muhogo tugide mu style mpya reloaded speed 5G eno tabangawo staging ka sound imba abayimbi bonna bakomedian bonna ba TikTok bonna abakozi ba CBS bonna ulira enkuka sanywa amatongola gaggalawo omwaka agaliko amakoneremu sirinzi omutwalo gumu n'ekitundu oyingira ku olwo n'afuluma enkeera buli kimumu ekiri endonga etandika kwa subu paka kwa subu omwaka tuguyingira ffenna fireworks okwo kale mwena mugwayo buleeta obwana buguntira bwerere sirimu yaye bannange obwana buno omwaka sirina gwe mmanyi kimu ssente obuwala okubulwa data mbulwa akalinya enkuuka Mulu Desemba mulubire Mengo kutusibwako Samona Beauty Products abachasinzo kole bisige byansusu n'enviri Pepsi BBS telefone Yaffe Ambiance waraji ne club ambiance everywhere you go MTN Habitat Promotions nebisatinga ekibiina ky'olulimi oluganda n'ekitongole ky'obuwangwa mu Bwakabaka tuteeseteese olujjuliro nga tuluubirira okuyigiriza abaana n'okujjukiza abazadde empisa z'oku lujjuliro ku Sande nga 10 Desemba 2023 mu Buganda Tourism Center Kabaka Njagala mu maaso g'olubiri emiryango gigulawo essaawa 2 kale muleete abaana bonna n'abatamanyi mpisa za lujjuliro baziyige abatambula nga balya aboogera nga balya abatafumbya abateeyanza abaswankula nabo mubaleete abaana n'abazadde bakuvuganya mu kuwaata n'okusaanika emmere amazina gaffe ag'ekinnansi ennyambala olwo bwe tunaamala okulya abayimbi batumaleko omukuto nga bakulembeddwamu musime wa Kabaka Palaso Felista the Superstar Madrat Chico kale sawa ya lujjuliro mutegeke obuwempe emikeeka n'amasowaani n'ab'emmere enfube mugireete ffe tubagabule okuyingira kiyinza omutwalo gumu biwagiddwa Royal Milk agaffe Jenny Cough and Flu Syrup Arapex Tyler Desi BBS Telefina ne Chabasa Fama ffenna abaana bwe tunaamala okulya tugambe nti ofumye nnyo maama. Ebizimbe ebyawayiringibwa obubi bisobola okuba eby'obulabe eri obulamu bwo n'ebintu bulijjo
mukozese ba technician abakakasibwa era nga balina ne license okuwayalinga oba okubateeramu ebintu ebikozesa amasanyalaze mu bizimbe byammwe. Faayo okeberanga embeera ya wayalingi y'ekizimbe kyo. Kyusa switch ezimenyese, waya ezisusumbuse, socket ezimenyese ne cables ezitali nsabike. Olukalo lw'aba technician abalina license osobola okulufuna ku mukutu gwaffe ogwa www.umeme.co.ug. Lopa mangu obuzibu oba buguddewo ku masanyalaze ku WhatsApp namba 077285 Umeme, powering Uganda. Halo, munange embeera mbi, emmotoka nagituuzizza, sirina sente zigula battery. Hey, genda mu Uganda Batteries. Tosobola kulemwa kugula batteries zaabwe. Batteries zaffe za Uganda Batteries ebbeeyi nnungi, mpangazi, z'amaanyi ate zikola ku motoka zonna. Tulina batteries ez'emmotoka wamu n'eza sola z'osobola okukozesa awaka. Uganda Batteries tukoze battery okumala emyaka egisukka mu 5 era batteries zetukola tuzeekakasa era tuzeesiga. Batteries zaffe ziri mu matundiro agatunda battery mu Uganda yonna. Oba kuba essimu noti 800 377 000 otegeere ebisingawo. Uganda Batteries Limited. Battery nungi kubeye nungi. 88.8 CBS FM. Parliament Yaffe etuteseza ebituluma bwe lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Parliament Yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe. Essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit, vitamini eyamba enkoko zo na buli kyolunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Eddakiika ziri 21 zibulayo ku essaawa 5 Muzata hijja oluvannyuma lwa gavumenti ya Saudi Arabia okukola enkyukakyuka mu mateeka agafuka hijja. Management ya Muzata Tours and Travel etegeeza nti hijja y'omwaka 2024 yakwera omwezi ogw'omukaaga ye balanze mangu. Hijja ejja kwera omwezi ogw'omukaaga ye June 2024 era bakuyita ogetambulira babayita ba Muzata Tours and Travel era okwewandiisa olina okuba nga omazeeyo ebisale nga 10 February. Mujikizo nti buli musiraamu alina obusobozi okkirizibwa okukola hijja era ne kkomo ly'emyaka lwali bataddewo kkomo ly'emyaka kati osobola okugenda. Kale bagamba abamuzaata nti gendayo ntandika okusasula ku ssente ebisale mpola mpola. Abamuzaata Tours and Travel basangibwa ku Makai Shopping Center nga eneetunudde mu mulyango guyingira mu paaka ya taxi empya. Bakubire ku simu wakati abamuzaata njagala kukola hijja bali ku 0752 0 573 0752 0 573 oba 07 395 15 Birangido Haji Khalifa Ahmed Mukasa. Express College School eyagaliza abayizi abagenda okutula ebigezo bya senior ey'okunana ey'omukaaga okutuuka ku buwanguzi era nga Express College School ekakasanga yakusigala ng'esomesa omwana yenna okulaba nti ayita bulungi. Tebasomesa bya mubiina byokka n'ebyemizannyo babikolako. Bawandiika abaana kuva A-level ne O-level. Exodus College esangibwa Wakiso ku Hoima Road kilomita 4 okuva Wakiso mu town. Kumanya ebisingawo kuba simu 0700 37700. Exodus College School Discipline and Determination. Bana Uganda kipya kino tubanjulira Look Solar Power abalina kalonda yenna akwatagana ne solar. Balina battery ya solar esokedera mu Uganda etiwa super capacitor ngewangala emyaka 45 beddu nga balina ne kamera ya era kamera eriko solar yayo balina kamera eriko solar yayo okay teyetaga masanyalaze ekola mu nnimiro ne ku farm ngo ekweze kifani ku simu yo. Balina kamera eriko solar iyo teyetaga masanyalaze ekola mu nnimiro ne ku farm yo gobeere ne ku CBS ne kuwereza ekifani ku simu yo. Balina kamera kika kalavu ezira ekifani kya colored mu nzikiza bakuwa solar amataala ana ku mitwalo 9. Balina
bakuwa sola kuli TV mtwalo 5 bali ne sola water heaters ne fridge za sola enseyo gyeraze bali na sola water zifumba amazi za sola ne fridge nga nazo zikozesa sola wewe ona biro ya masanyalaze bannange genda mba sola Look Solar Power bajja kubanga bakuwa Look Solar Power basangibwa Masaka City ku kizimbe kya Haji Mpuuga eka mu kisenga namba 7 e Kampala baze ku Lubaga Road ku G1 Hotel bavudde eri kati aba Solar Power jangu ku Lubaga Road eduka jangu hotel bayita G1 kwate va ku bitali bikirire wabba kuli ebitali bigukira pa ayi wali G1 ita ku Pride Theatre ojja kusanga Lubaga Road ojja kola G1 Hotel nungi ya mulembe bano bana fe bazia balukusola bakubire ku simu bali ku 0758 15 19 0758 15 19 14 okuzimba tikwagonze abalufings balisa amabati era bakimanyi bulungi nti oyakuzimbisa n'ebizimbisibwa by'omutindo beba roofings bakuteza balina amabati emitayimbo butimba sengenge n'ebyuma byonna ebya steel tewerumya mutwe ononya wono bigula kubanga roofings fe bano abakolera ebyuma byonna ebiwangaze ate nga tebitalaga mwabagala pipes n'engogo za plastic ezikozesebwa mu plumbing mugule pipes za roofings kubanga mpangazi nnyo tukubire ku simu 0800 2110 yabwere gunyinga mukutu kona kuoli nyinga ni 0800 2110 roofing strengthening the nation migati obati nduka kwa lino mzinda wachiwunzika mkulumeli nga mpunzika kubanga mbadde wano nsoma bulango nenzijukira nti abantu okutya kwatugwamu kwatugwamu ulinga tutya nnyo mwanyi mkulumeli kati kyobola nti bagamba abavubuka kawuka kasinga muki abavubuka abaana nze ntidde nnyo kubanga abaana bawumudde nze onasomera naawe ne Sewungu ffe twasembayo okusomesebwa kikolagana ne AIDS ne kati bona abaliwo bonna era mukulu medi wasomeranga muba ogenze kati nga mu halls of residence mu universities eyo nze nali wa Lumumba ng'obibireyo balenzi leero bw'ogendayo corridors zijjula abaana bawala bano bayingira eno bali bayingira eri abamu basulira ddala eyo n'olwekyo abaana abawala naddala n'abalenzi abaana abawala kati basinga kutya kufuna lubuto kikulu safuna lubuto akawuka sino naluza wa muzee era waabanga yagenze n'omusajja asooka kweyunaka pregnancy test kit asooka kukebera ki lubuto aka HIV ako kalowoozebwako n'olwekyo mu byonna tubakimizitya ku center committees Ssaabasajja Kabaka yajja Buvuma omulimu gwadde mu nyobeene UNAIDS gye yamukwasiza omuli gw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya vibe neddawo e Buvuma era nze ndowooza nti bye bimu ku ebyo ebituyambye kubaga nti Ssaabasajja Kabaka ayogedde abantu ne bakuŋŋaana ku kisaawe ne kikubako ekigambo kya Kabaka n'abagamba nti ekigambo kya Kabaka ye Kabaka w'ebigambo era nze nkuba nti tetukyaliyo Katikkiro yatugamba ayogedde emirundi mingi nti okwawukanako n'endwadde endala ensiri ekuluma nga weebase mukenenya akwata okola ki olaba yagamba teyagamba ng'olaba yagamba atya mukulu Medi kati weni mubizinga yalifalinga ku kyenyanja ngengege ngo eriiso nga liringa lyangege okanudde n'olwekyo emisomo giddewo tukuriza gavumenti Uganda Youth Commission taso kati abantu abamu tebakyamanyi nakye bayita taso wansi y'abantu ababulijjo lulinga taso yeri ku mimwa gyaki so ebirina ebyo oyo ali mu taso oyo mulabe wajja empeka zikola bana kati abantu atamulaba mulabe kati okiraba naye kati olwaleero kati wakawuka abantu beeralikirira size yaki yampeke batuwadde empiso kati singa batuyizaayo bayize empiso kwa empeka ngetiisa kakati noona abadde atya banandaba nga buli lunaku n'empeke zange ate agenda nakweyongera so emisomo kyekisinga ki bwe bukulu
Honorable Seungu nga lumu December 1988 olunaku luno lwatongozebwa olw'okutujjukiza akalwadde akaleeta mu Kenya. Emiramwa gibadde ebiri ogw'ensi yonna, let communities lead, ogwa Uganda, let communities be at the center. Honorable Seungu. Kakati nkwebaza ekisooka nga bw'oyogedde generation yaffe ffe we twasomera secondary we wali nnyo turning point ya AIDS okumusomesa nnyo okubuulira abantu. Ndowooza bwe media ejjukira bulungi mwe basooka mwe mubadde wano ku radio ejjukira engoma eyakubwanga wano ku ssaawa 6 engoma yali y'amaanyi nga CBS yakatandika. Kalicho institutions ng'Obwakabaka bwe tubwogeddeko sijajjiddamu akigedde kyebuvuma amaanyi ga Kabaka okulwanyisa obulwadde n'eddoboozi ly'abantu. Naye tukyatambulira kati ekaye yavuddeyo beene systems bwe zifa mu ggwanga byonna ebintu biddayo gye byali ne biddamu ne bifa. Ffe bwe twali mu masomero okimanyi ndi musomesa wa primary ekyasinga okulwanya siriimu kyava ne mu masomero. Gavumenti yakuba ebitabo nekola ebipande nga buli ku makya amasomero gonna galina instructions musooka kwogera ku AIDS eri abaana n'ebifaananyi ne musomesa n'ebitabo nga biri mu curriculum. Ebyo byonna byakola ki byaggwawo. Actually wetwogerera kati tolina na somero mu UPE woyinza kutimba bipande ng'obituteyo babitimbe ku bisenge kubanga amasomero gali condemned agasinga. Bw'oba ogenderedde walabye ekyabadde Mwai Museveni gye yabadde ekyotera nkikugambyeko wano osobola okubanga balabye ebipande ebimulaga ye nga ye okusinga ebinyonyola siriimu gwagenza okwogerako. Message y'abantu mu Uganda tulina bayita VHT babateekawo nga balina okusomesa mu byalo bayamba kujjanjaba abantu nga si basawo batendeke. Abantu abo bazanya loolo nnene nnyo naye bali ku zero n'obugaali bwe babawa bwaggwawo dda. Okiwulira Medi ekitongole kye bayita Uganda AIDS Commission nga kikulembera katende apuli somebody katenta apuli. By then abazungu baletanga sente nyingi nga ne government eteekamu sente. Olwali bwe tuba twogerera essaawa eno bw'olaba sente ezigenda mu Ministry ya Health eziyinza okuba AIDS awareness ojja owe CBS ebirango owe TV ebirango teziriyo. Naye esente nyingi ziri eri ezigenda okuba abagenda okukola rioting no okwogera ku byobufuzi n'ebirala. Kiki tugamba Uganda AIDS Commission eyina kubanga yagaziibwa mu Uganda yonna nga bw'ogenda ebuvuma bw'ojja Kalungu tubetaaga kubuuza kubanga medical nkubuulire methods ziffe ze batukwatiramu ezatuyamba okutya siriimu ffe twabeerera mu secondary nga nemulawo omuwala ng'ameze embalabe ngoga nti oyo jalwadde oyo naye nga tumalina byamukoze eki katwesanze tuli bakulu tugati twakulanga tuza nti oli mulwadde naye nga omwana yali ki mulamu. Ebintu ebyayambangako ebyakolebwa mu budde bwaffe si bye bikolebwa kati. Olina okubanga ogendera ku systems ezizze. Olwaliro communication eri waggulu gavumenti ekola ki? Gwempa olunaku lwolabye nze mbadde nali ne prime minister yali Kalungu yabadde ndoza n'abantu yagenzeyo atambula akubalaali nnene zikomeni n'abaga nti Museveni akomawo. Esente zifuluma ku ebyo byokka bw'ozissa mu AIDS Commission n'ogiwa empowerment okusomesa abantu obulwadde bakifuna. Olwaleero drop out rate y'abaana mu masomero nnene nnyo. Twabadde tulaga nti abaana abatandika P1 bali 1,700,000 abakoze senior 4 P7 bali 1,480,000 abaana bali 1,13,000 bagenze kukola ebizo by'ekyomusanvu nga bali 7,000 kati abalala balagawa kati abo bonna bali mu public. Amasomero mu Uganda tegalina emiliyoni n'otuusa 7. Omanyi nti amasomero mu Uganda mulimu n'abasomesa abakwata abaana era nekimanyiwa luvannyuma nga n'abaana babagisizaamu embuto byonna ne waffe gyebiri. Kati ebyo bw'oba obitunuulidde kubanga tewakyali system egenda mu masomero bw'oba amasomero galina omulimu munene nnyo okutambuza okulwanyisa obulwadde bwa siriimu kubanga yewali population enene yewali emyaka emito egigenda mu adolescence. Let communities lead the community because ebiva mu masomero bye bidda mu bantu. Era kankubuulire abaana bye bayiga bye bazze waka bye bafunye nze ennaku ezo nasanga omwana ku saaluuni
omwana nga wa myaka nga wa P3 yambulya class naye nga kitawe yamusindise ku saluni amuwadde essimu amuwa essimu omwana bamusala enviiri baba omwana asala enviiri n'ayimirizaamu omwana amala okwogerako n'ekitaawe ku ssimu daddy are you coming I'm here ngali ku saluni bamusala naye essimu abikula ki system ya Uganda oba yagato yagala nane kina kigambe kusomera emiji nabadde fe wano sinatuka mu level wa mwana wa P3 P2 kubanti alina smartphone naye ayina okugulinga omwana gwe mwavu nze sikanzikirize nze nyakuba nze nange n'abange nyakusigala bwetyo abantu bagala abana bakutambula n'omulembe babagala n'eki bafuna mu kye because message okati kankubulire abantu kimanyi nti bamanyi oluzungu atamanyi Luganda ekyo kiri kakati mu community agenda kumanya kyabe omugamba bato bikoze mu somero akomayo wakayogera luzungu ate bwazanya ne banne basanga nabo bagera mu Luganda ebyo ne bibina obudde ekyo kye twagala omwana afuwa oluzungu nenga tamanyi kusoma olulimi lwe mwana muyivu abayimbi communities ekyasinga okutunda sirimu bali babasudde mwali mwe banakatemba ojjukira omuzanyo gw'amwazanyo gw'abakayimbira ndiwalana yali ndiwalana ndoza ndiwalana naffe mu Black Paz netuyinzanye ejaffe ebyo byonna kati mu Uganda ndiwulira aha ebyo byonna wansi bikoze eki tebiriyo fire lutaya najja nawa message ye kakati message ye ejja kunakula AIDS day bakubayo ku luyimba ne bamwogerako naye abaana abali wansi eno tebabimanyi naye njagala ombule kati mu Uganda mpa theatre emu gy'omanyi tereeta emizannyo buli wiiki ekikwata ku sirimu nibo kitaba ku sirimu n'abantu baagala giraba baagala naye kasita gavumenti ebanga yaggwa netta ebintu ng'olwani azanya ekyo ekifo zinange nkizannyo ekya sirimu lwaki nedda ekyokubiri medi kyembadde sikugambye kati bwe twogerera mu Uganda era ne Katikkiro nakimusaba lwe yali e Kalungu ffe twabangayo buli mwaka ne theme amasomero ne gajja ne gakompitinga ne galeeta message ne galaga sirimu bw'atambula ne bayiya oluyimba abasoga ne bayiya ab'e Masaka paka ku National Theatre olwaleero mu Uganda tewakyaliwo theme Ministry of Education eri mu abeyance kize mu community etudde gamba abalonzi bo ye community kubanga abaana bagenda okuyimba bajja mu mpaka abazadde bebalaba oba kitegeera gw'omanye nti bw'oba nze mbeera naawe embaga zetubeeramu ezo zetubeeramu emikolo manyi nti waliwo abasajja abajja ne bakazi baabwe nga sibagatte nga sibanjule omukazi n'akwata kubba namugala kati osanyuka kigbo nga ndiyisizaawo kati medi wuyo bamuleese fesenzia medi esoya musasula kujja wano naye raba tuli wano tuli mu benzi buli lunaku omubuzaabuza bwe batuuka okwenyenya nga bamulinnya ku kigere ng'essajja lyezinga liti kereziya yazimba amanya CBS FM nga bwe tusemberera omuziramu baziramu nkuka y'omwaka mu pulogalamu yaffe entanda ya Buganda tuli mu lumegana kasambalyanda kano kasambalyanda kennyini ani atuuka mu lubiri emmengo anti ebintu byongedde okulinnya enkandago mu kajojijoji w'ebibuuzo ani anawangula munne ani avaamu ani yeesogga oluzannya oluddako wuliriza pulogalamu yaffe entanda ya Buganda ku bbalaza okutuuka ku Lwokutaano ku ssaawa 3:15 ez'ekiro ng'ekutuusibwako Kyabasa Fama rediyo y'obujjajja. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera Lweza Clays feffe kabayina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe erya wano amategula max pans obumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka essimu noti 779 655 664 Lweza Clays. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa ne bw'abanga waakusulawo nnaku bamukusuliza gw'alina omuntu afiiridde wabweru w'eggwanga bakkolera ku nteekateeka n'akomezebwawo wano mu Uganda era n'aziikibwa nga shariya y'obusiraamu bw'eragira balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu famire n'ebitongole ng'osasulayo akasente katono ddala basangibwa mulago ku roundabout bwe bakubire bukubizi ssimu ku 0701 841 552 oba 0774 000 225 ziiko omwagalwawo omunziike muweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services 88 CBS FM. Eddakiika ziri 3 zokka ezibulayo okuwera essaawa 5. Honorable Sewungu
Honorable Migato Batindugwa ekibiina ky'ensi yonna kiyitibwa United Nations AIDS kyagambye nti abaana ab'obuwala 507 buli wiiki afuna akawuka akaleeta mukenenya. Ensi esinga kuba mu mbeera eyo bagiyita South Africa, Uganda n'egiddirira. Bwina ayongera okugamba nti abaana 23 buli week bafuna buli bali 507 buli lunaku buli week omwezi babeera 23 abawala. So maliza ate kyogede South Africa nakyerabirako waawe kiri bubi nnyonnyo. Mbadde nkumaliza ngamba nti ensonga enkulu ya outreach oba oyagala oba toyagala Medi nga towadde maanyi etaso gyoyogedde ogiraba tiwali yali tagimanyi kati genda ogibuuza omwana mu kyalo eyo babuuze taso kiki tebakikola ki tebakimanyi kigwayo kitya the AIDS Chingamba omuntu kimo osibuuza gwe mbuuza omuntu nga taso kyeki byonna bye twakisomesa abaana kasitawo kintu kibayita education efa mu system y'eggwanga ebyo byonna byonoonya oba otawanira bwereere amasomero ye foundation ya buli kimu naye we tuli ng'okyanoonya tumanyi na minister education waabeera naye ate ffe nadde mu committee education tumaze ennaku 3 eggana kankubuulire medicine mbadde nabedde okugamba kati mu parliament na committee ya HIV yiyandwadde esinga okuba vigilant ng'etula egenda namugwa egenda eri waggulu gyetula mu districts gyandwadde ekolera emirimu gyayo ng'edda buzi mu weekend naye ogenda gifunding priority ya ssente za Uganda okukola ebintu nga bino tezikyali ku bintu ng'ebyo ziriwo okukuma state nakubeerawo kufuga tewali kirala edakiika buli emu yokkola essaawa 5 njalagenda kumulamu omulago gwe bangambye nti ku lukangaga bangambye ekirala kya lipoota AIDS yetu mumaze omukulu atuuse kati mwayo omukisa naye kanso abize ku kyayi saawoza batuliza honorable abatuuliza abalungi basewo ne banyabo balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama Katonda nsasira nnyo mwenna abafiiriddwa abantu baffe era nsabira Mukama Katonda abanyweze abagumye Sheikh Mujumba nkusaasirako nnyo okufiirwa muganda waffe Kiggundu na mwenna abafiiriddwa abantu baffe Banamukono North mbalamusizaako nnyo ensonga emu yokka jenjagala okufundikira ku nsonga eya siriimu basewo ne banyabo kwekuuma okufuba okulaba obanga olina ekirwadde ate tokyongerayo bw'obanga osazeewo okwenyigira mu nsonga ezo teekamu ate amagezi aga waggulu oleme ate kugwagwa wala kozesa obupiira abazadde mbakubiriza mukalire mu baana abaana mwogere nabo abaana mwogere nabo baseeka mu mizikiti musituke bareverand bafather baseeka manyi gabagweramu wa budala kutubba asaji bayogera kutunga nti bannayo sajja n'otya n'okutya n'otuna omuwala ensi ndowooza ate mu ggwanga wano bantu bangi nnyo wetubeera mu masinzizo bantu bangi batandise okukola ebintu mu mbeera yaabwe eyandibadde nga abeera ng'ekyokulabirako sijja kugamba mu muzikiti mwokka mu makanisa mu makerezi yandibadde abeera ng'ekyokulabirako abetuwogerako be batulyowo emyoyo tubakkiririza baseeka bafaaza baleverandi okusomooza kwamaanyi sisitemu kiki naye nga kino kikyasoboka kuddirayo ddala wansi eyo ne tuguluminga omugigi omuto oguliwo kati essaawa eno waliwo obuzibu tulina kuddamu kumanya nti waliwo generation gye tulina okutaasa egenda okutusucceedinga oba okutusikira netutandika okugiteekateeka ekitali ekyo era kiwerabidde abaana bonna abakoze senior 4 bakoze ba myaka 18 nabaava basinga kubanga aba covid kitegeeza bagenda kuva Makerere nga ba myaka 22 ajja kubanga 24 so eyo nayo challenge weeri okay budala wado chawa way forward so kulwange basewo ne banyabo mbakubiriza bakadde baffe mwenna gye muli buli omu okukala amaaso ngedda bwe kyali ensonga zino tuzoogereko kaati abaana bazitegeere
kubanga basebo ne banyawo era ne bwota abagambe bagenda kubyenyigiramu ate babyenyigiremu nga basa abaana. Waliwo enkola gye baali batandise okuleeta mu ggwanga wano gye tulalowooza nti yentuufu ng'abantu batandise n'okusibira abaana baabwe bugali mpitwa ne baguteeka mu keesi. Ekirimu ekikulu mu byonna bye muyina okusookerako kwogera n'abaana. Ensonga abaana mubagambe it is not yet time, there is the right time for this. Ate namwe ng'olina akawuka bannange mutuyambe olwana okulaba nga kakoma ku ggwe kabeere nga tekeeyongerayo kugenda ku muntu mulala. Ate ne bw'obanga osazeewo okugenda okusiruwala okwegadanga ate okusiriwala anti twagamba okwegata ekigambo ekyobusiru maliza togwagwa wala ntukozesa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okulaba nga tokwatibwa kawuka ate oba naawe tokola ki tokongerayo mu mbeera eyo y'emutanda enkulu gye nsobola obasibirira ku nsonga y'ekirwadde kya mukenenya. Oyo ye Kanso Abdallah Kiwanuka ye akoze enkola yatuwadde ampuliriza yatuwadde wefuwa gye tulina okukola. Ampuliriza dakika zino ziri ssale z'akakungu ku ssaawa 3:05. Ensonga endala yadde ku lukamwa nteekeko yadde ya report Honorable Miguel Robert Ndugwa muzirano guwadde gwe abakulu bano bombi bafuluma ne bane bafuluma parliament nga bagamba kujja nga mutuwadde alipoota ku bantu baffe abaabula ddembe ly'obuntu n'abenaalemu tebavaayo nnyo kibeerako nnyo saa kikuteekako gwe naye njagala ekifaananyi ekinene alipoota yazze sebo nti abenaalemu tebava saa kiwako nga baki era command ey'okufuluma yava wa leader of opposition. Yes sir. N'abenaalemu ne bafuluma era yagamba nti abantu bange command mbasaba teyagamba mbasaba mbakole ki era yo lwaweta nabo ne bakola ki kati kyali kizibu nnyo okulowooza nti newankubadde ndikwenaalemu nga ebiri mu report nyinza okuba nga nzikaanya nabyo naye leader of opposition bw'alagira okufuluma ate abeera talagidde migadde kola ki kufuluma. Mbadde kiri kyembadde ndowooza nti eddembe ly'obuntu no tekijjawo kiriki tekijjawo ki alipoota bwe yazze tejjawo mulamu ne bagisoma simanya nyabidde ku Anita Mongo bano badde bagenda kufuluma kwekalakaaseera naga nti mba yategedde atya politics akyuse akasirimbo kakyuse abantu abamu siyogera ku baana abali wano siyogera ku bawonale bana ali wano naye abantu abamu bamanye ebifa mu NRM nga bali mu opposition okusinga ffe ab'NRM. Abantu bamanyi jo president we yabadde ne be yasinkanye ate bino ebintu ze tubyogerako wano Nkulu Medi bakuba abantu bakola ki babyerabera naga nti bana abali wano ababiri manyi sogera kwabo naye ekituufu kiri nti tuzze twogera ku nsonga zino mu parliament irrespective of political party nga tutunuli na nsonga zaki na ekibiina kya byabufuzi naye government olukose emirundi mingi ezewa statements ezimu zitamatiza ezimu kwezi zitamatiza ye nze ndi muva mu fishing community muzimu statements etuze tubanja ku ntulugunya y'abantu abavubi abali mu bitundu gye bavuba si kutulugunya tukyabulamu kyokka kuba luli yesu waliwo ebikyuse kuba luli twalipotinga nga abantu abatiddwa bagiddwamu amaaso twabalabako kati olwaleero physical touch eyo yakola ki yavaawo nedda mu nsawo kati omuntu oyo era olwaleero wogenda mu mavubi ajja kugamba tebakyakubamba okwo bakyakugenda naye ensawo kati eyo nayo ebeera tocha yange lindala naye
Lope bwe yaleeta ekiwanuko kye kyasooka yalina prayers oba yalina bye yasaba. Kati enkola ya parliament naye oluusi eyinza okubeera ennungi oba eyinza okubeera embi. Naye wabuuziza nti bano bamanya nti kituufu kiri nti enteekateeka yaliwo nti Lope bw'anaamala okuwa statement ye aba opposition baali balina okuddayo muki okuddayo mu tukuyita ekikwekalakaasa kubeera ki kwediima kwediima ekyomukisa omubi gye bali bwe nga nga batudde abaana ba Yesu bwe batuula n'abaki n'abasitaani bayinza okuba nga bagiramu oluusi bayinza okuba nga abasitaani basinga obungi kakati gwe oyinza okubeera awo kakati nze era abamu ku bensaasira ye Lope okutuula mu lukiiko wano mu Uganda bw'obeera nga oyagala ekintu ne womubeera abantu aba babiri tekikyali safe nti kyemwogeddeko ababiri tekigenda kutuuka wa gyotayagala. Katonda abantu bamuvaamu ani gwe bavaamu Katonda nti okuba bino byabufuzi no katuli mu byabufuzi naye nteekateeka nti Lope waawa ffenna by the way nga nkubulire n'awamu mirundi emu abantu baabuuzanga nga opposition teriimu tebannaffe abo lwaki ensonga ezo tezikolwako ne bakola ki zigwa ne badda tewaliiwo migadde wabeera comfortable nti essanyu nti nfuna nnyo essanyu okutula mu parliament nga bwe tuli wano sina buzibu na honorable Kiwanuka sina buzibu na Wembo Sewungu mu parliament ensonga ezisinga era zandibadde nga zitugatanga ki ng'abaka ba parliament ng'abantu obanze saakiraba bulungi saabala migadde abantu ng'abantu kakati ffe twasigalangayo okubanja nga bano baliwa ebweru nga bali bweru era njaga okubulira nti sitting eyaddirira yasembayo wiiki eri sipiika alina ne gwe yagamba nti wano tojja kulundagira kyakola ki kyakola nga muga nti ensonga ezo lwaki zikola ki ensonga temulimu waki nga opposition abatono abaalimu nga si bazoogera kuba nabo baaliyo ate na mukulumbiri njagala tukanye nti bw'oga nti opposition bafulume wala opposition abatakola ki batafuluma naku zonna wabeera n'abo abaafuluma ne batalinda kiseera kuggwako ne bakola ki mukubi simu nakyogeddeko aba FDC angani bo badda era risk yaliwo of course nze ebintu ebimu ebiseera ebimu njogera ndi soba newembera mwenaremu nga ekyo kibi nja kugamba ki waliwo risk waliwo okutya tekintu ekyo tekibakolwako wiiki ewedde wiiki eno abantu bangi n'abala opposition bali bagenda yingira ki bali bagenda yingira parliament because nga n'abamu already bali bakoze eki webali abali bakoze abadipi bakomawo bino byenkubulya mukulu Medi nange ninamu mikwano gyange egy'omunda egingamba nti alo twali tusobeddwa yes twali tusobeddwa naye mu byonna ani yagamba sipiika akyembuuze nange nti enteekateeka yaffe eri nti bwe tuva Lope wamala okusoma ripooti tugenda kola ki kufuluma kuba teyali press conference era waliwo n'amannya welwadde nga waliwo amannya ge basongako naye si ku baana bwe tuli nawo naye nga waliwo amannya ge basonga era sisobola googera wano naye omu yagambye omu we twabadde yagambye nti singa naliyo bandigambye nze mu lukiiko olwo omu nga opposition bandigambye nze twali tutudde ku meeza bandigambye nze kuba luli bagamba nga nze waliwo ensonga endala bagamba era singa naye kirungi saakola ki nakandi alabika gonde gundi so kati already waliwo tewakyaliwo bantu we bayinza kubeera mu kaloomu migadde Robert Ndugwa kyekiddako kakati mu byonna Lope yalina prayers yalina okusaba kwe mu baluwa ye ekisooka full accountability of the November 2020 murders in Kampala ekyokubiri accountability mu Luganda abantu bali
abattibwa ennaku z'omwezi November 22. Ensonga eyokubiri, full accountability for all arrested Muslim clerics. Bakadde baffe abasiraamu. Kakati eyokusatu, accountability for all reported 18 disappeared Ugandans. 18 abakola ki? Ababula. Ensonga eyokuna, accountability for all political prisoners rotting in numerous jails. Abantu bonna abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi abali mu ki? Ensonga z'omusanvu ezo. Ensonga eyokutaano, release of all political prisoners in the court martial. Oyo yempuga. Yes. Ziyasaba because parliament isinzira ku biki byokoze eki byosabye. Era ne wobo gamba nti simatidde. Odamu kusinza ku ebyo bakola ki? Basabe y'omukaaga demanded that the Minister of Justice appears before Parliament to detail the House on detention without trial. The Minister w'ebyamateeka ajje eri Parliament anyonye ku nsonga y'abantu abakuumibwa mu buduukulu nga tebawozeseddwa n'Uganda. Ensonga esembayo ali accountability for killings by military in various fishing communities. Nti okugwayo accountability ku bantu abazze battibwa mu bitundu gye bavuba ebyenjawulo. Ekyo kitegeeza tulina okunarrowinga down oba okugezaako okukakanya bye tusuubira oba bye twali tusuubira okuva mu gavumenti nga tubitunuuliza ki nsonga ezo. Kakati tulina olinda report ya because lopo naye alina okukola rebuttal. Alina okwanukula ku statement. Yes. Muhosi GRS. Yes. Kakati eno statement eno gye twogeddeko omuli ebyo lopo yagikola ki? Yagireeta eri Parliament. Government yanukula Minister wa Defense nga yanukula Internal Affairs nga yanukula okusinziira ku ki? Ku mpuuga. Mu nkola ey'obugunjufu. Era nkubulire nti nze singa nali mu opposition. Era sandi wakide kyakuddamu kufuluma nga mukama waffe amaze osoma ekiwa nga mukama waffe amaze okugamba nti ngenda ku Lwokubiri ngenda kuleeta nsaba ndeete report. Tewandifulumye. No. Tewandifulumye. Yes, nze nakugambye nti nze nemwe naale mujembera nti yes somewhere wendaba nti tontomeza nga nkola ki nga ndaba kuba tutudde ffe naabe naale tuwuliriza obera kubeera wa opposition. Yes. Tewandifulumye. Nandifulumye. Ne guno gwokubiri. Kazi gitandikira. 88.8 CBS FM. Enkuka tubongota bila mwasatu satanya vibe sicha danger pirati mwenye terimba nguda binyawa di banka pana kombia harima 50 inanyirira amabati size nagatu wanagirita bwiris Subaru nyashi twagala center wasajja twabavankoda tuli mu battle copycat murundeka nempera pan system tari kubongota kugoingewa enkuka Saturday December, Morabia Mango, Pekutusi Wako. Samona Beauty Products, Amachasinzo Kore Bisigeri, and Susu, Lenviri, Pepsi, BBS, to define Yaffe. Ambiance Waraji, the club ambiance. Everywhere you go, MTN. Habitex Promotions, never setting Alosebo, ono yemusawo w'enkoko. Yes, sebo. Ezange ziyongobera tezagala kulya nafuna fuzo nazikoze. Nedda mulunzi toba nakutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi ebisingawo okuva ku 0703 13 89 62 bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Ku mulembe guno abantu
abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays feffeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano: amategula, max pans, olumooli, partition blocks, floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road, mailo 7 zokka. Essimu 0779 655 664. Lweza Clays 88 katonyeze 8 CBS FM. Tosagasagana woliwe watuufu 88 katonyeze 8 CBS FM. Edakiika tukomeye ku mpewo edakiika ziri 17 ezakayita ku ssaawa 5 kwebaza kwa nti oli ku mukutu 88 katonyeze 8 eyaffe y'obujjajja ensonga yatwegattako njala kutambula ffenna twasoose kwogera lunaku lwa kawuka kaleetera mukenenya akalunaku lwawadde jjo gavumenti yalukuzizza era naffe twegase ku nsi yonna katuuze ku byabufuzi ebyaffe ebyakataka ebyokulaba alipoota Budala Kiwanuka ne munne wano Ssemungu bajja kudda ku Lwokubiri mukama waabwe bawe ensonga. Tuvire ku muzindaalo nga ye Migati Robert Ndugwa agamba sinali opposition ye teyandifulumye kubanga yalaba nti agise enkola y'obugonjofu omundi ogwokubiri ofulumye okusooka wadifulumye okusooka wadifulumye ogusooka Loopu teyaga nti bannayuganda mukole eki mufulume yagamba abantu bakulembera toliimu njagala mwekiri yagamba abantu bakola ki bakulembera era yatunula ludda lumu nakola ki nati abantu abenkulembera nkubuulira mukolomedi ekyo omukisa omubi yate n'abamu bakulembera era ne bagaana okola ki okufuluma abamu n'abafuluma ne bakoma mu lukubo okumala oluvannyuma ne bakomanga nawo nga bagamba naye tuluddeyo kakati ze mu byonna kizitoye mu byonna Loopu nze njagala kuyozaayoza Loopu kuba ekintu ekyo kiba bitakolebwa wiiki ewedde abantu bamu bakulembera baali beewagudde indirectly kituufu baali abamu bamuwaguddeko andi kyandilabisa ekibubi nnyo bantu tebajja mukulu honorable Kitata Amini Kiwanuka ne honorable Ssemungu tebajja waliwo bye batajja kola ki kugendamu naye kyangu nnyo honorable Ssemungu okubuulira oba honorable Kiwanuka okubuulira ekyabadde mu State House nange kyangu nnyo okukubuulira ekyabadde mu meeting ya opposition ki cabinet kyangu nnyo kubanga lwekyo ekikulu mu byonna nti abantu abamu baali bakooye okubeerebwa baali bakooye okubeerebwa ababaka abamu baali bakooye okubeerebwa Kampala ono tabeere kamu nove waka nojja nobeera mu Kampala nga ogenda wali mu parliament bano ne bayingirayo nga bali bateesa nobeera mu nkubo nomala nodde eno munamawulire n'omugwako n'agamba kikyogamba kubigera mu maaso ate nga toyagala oyogere kuba toyagala olabike nti wabaddewo si byangu nnyo kubanga eddakiika zo ziri 20 zivudde ku ssaawa 5 bagita Trinity Love School onoonya essomero eddungi munotwala erina embeera ennungi omwana mwasobola okusomera obulungi totunula wala wonna ekisomero bayita Trinity Love School lisomesa ebyobwongo era nebira bikwata ku mutima gw'omwana bitunira omwana wonnyini nekwata ku mutima gw'omwana batumbula ebyebitone era kiyamba omwana n'avaamu nga mukugu ava musomero nga mukugu era nga ajja kuyamba ensi eno ebyo nojja bisa musomero limba liyita Trinity Love School era kutegeeza nti omwana muleeta asomayawo bayina amatabi 2 bayina Trinity Love School Enyanama ne bayina ne Trinity Love School mu Ngobe onye bisingawo bagamba mwana muleete kati ajja asome bali ku simu 0705 22 Lukaga 9 0755 Lukaga 0M Trinity Love School, together we shine. Dakika ziri 21 tandika olunaku tandika olugendo olw'okubeera omuwanguzi mu nsi. Journey to success.
ng'ofuna looni eteriko musingo okuva mu nomida bangamba ekigambo kisperinge bulungi NUMIDA ye nomida jangu ofune looni ogiteeka mu bizinesi yo musawa 2 munyezo kamisa you have received kajja kujja ku simu yo kyolina okugenda ku mutimbagano bagita Presto ojjeko nomida application oyagala kutandika olugendo olwo business oba watandika kodda kifo kiri kimu kyokka osobola okufuna loan okutali musinga wano mu Uganda beba nomida MNUMIDA ng'okozesa essimu yo ku mutimbagano gwe nkugambye guli ogwa Google Play downloading app eyo nomida kula business ennungi sawa ya kachai bwofunye omugaati teekako kye bayita prestige margarine yono alimu ebirungo vitamin A vitamin D ne E ate ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku abaana bawumudde bawe prestige margarine bamanyi taata ne maama mwebale kukola bali omugaati nga baguwomerwa ate n'okukula bakulenga bulungi amasavu matono nnyo prestige margarine alimbipimo bina byeta kwata mu nsawo sente zolina genda mu dduuka wa supermarket bagambe njaga prestige sente zolina zigula prestige ali delicious health atera nga ali yummy dala kiwanuka alipota yazi kati mwagala kyekirala kyekiddako ensonga zonna bazinyonnyodde bulungi awo nno migadde muganda wange tagenzeewo oba ku lulwe badde ayita bwati ku ngulu naye basewa ne banyabo ensonga yaffe yali very clear from the beginning buli omu agimanyi kyekiddako alipota yazze zakiwamba bantu ku kyobola ddembe ly'abantu sewe ne ku mazzi naye tukulwanira era kweyo ensonga twali tukusuubira okufuluma kubanga etteeka lyafuluma netugoba abavubi netugoba n'abajje ku nnyanja mikadde gyava kale eyo yandikufulumiza wali badde ofuluma so ensonga ziwerako abantu bakyali mu court martial oyinza okumbuulira kale yayogedde kikuba kubanga constitutional court yayogera emirundi 2 tekyali kutwala bannansi mu court martial nono gwe bakwatidde eyatta abantu ekaseese gwe bagamba nti yali terrorist naye ali mu court ya bulijjo Jamiru mukulu ali mu court ya bulijjo lwaki bannyonnyodde kikubaana baffe abatali bannamagye abali mu court martial era bw'obuuza teri kyosobola kulabamu ku nsonga eyo bw'obuuza kubanga twabadde tusuubira ripooti okunnyonnyola muntu kinnoomu specifics nti bwe twogera kuddamulira n'ojja n'onnyonnyola bwe twagenda nga bw'ogenda omuntu yenna bw'agenda n'alopa omusango ku poliisi ne bakola kye bayita police report nti twagenda tunoonyereza ne twogera n'abaerosi batugamba bwe bati ne bwe bati nti twagenda ewa famire ya Kanatta Muhammad ne Sempijja Yuda baddamulira bakibalama batugamba bwe bati era bwe twakebera ku kamera kubanga obumu ku issues ze twaraisinga nti abantu bano newe babakwatira waliwo kamera zo kamera zoogera ki era bakireka bubulesi awo mu bbanga basebo mwawulidde nga batugamba nti abamu bagenda ne bafuna obubuddamu ebweru nakireka awo mu bbanga ani naani abaafuna obubuddamu ebweru era bayita ku nsalo ki olabira ddala nga byabadde byakwogeramu bwogezi kwagala kutuusa mukolo nti mu kibawo ekyo kimpa ekyekubire kinaggweramu eyo ensonga y'ekiwamba bantu basebo ne bannyabo oba eddembe ly'obuntu Mwami Museveni yazze ebbanga lyonna ng'ajooge actually bwe yali yakajja bw'ati eddoboozi eryo oyinza odditeekako wano Medi munnansi n'aliwulira yagamba tagenda kukulembera ggwanga nga bannansi babula nga tebasobola kumanya nti nno munnansi ali wano nti olaba n'empiso ne bweba ebulidde mu nnyumba osobola oginoonyaamu n'ogiraba na bwe kityo twabeerawo abalimba nti tugenda kufotooka ku nsonga eno tugenda ku retreatinga tuli mu revisitinga statement yono minister gye yakoze tugenda kuddamu nsonga ku nsonga era tumulaga wali ekituli parliament mudda ddi twa promisinga speaker tukomawo ku lwokubiri muteese era tuteekemu ensonga ebibulamu bwe tuba tutandikiraawo ebirungo bye tugenda okwongeramu ku nsonga eno ku y'abantu byaffe ebye tugenda bidiscussingako naye tuwabeerawo n'omu alowooza ntugenda kuddayo buzibu bwe tutyo ngono bwayagala nti mukomeewo mutuule amateeka tugakolera kuyamba bantu
tekikola makulu nga abantu betukolera amateeka bali mu makomera tebawozesebwa abantu bekolera amateeka mubayiwa obukongovule abantu betukolera amateeka battibwa emisana tukunga ng'enseeraba era niwo tabeerawo omuntu yenna avunaanwa abantu betukolera amateeka nga babula ne bataddamu kulabikako basebo ne banyawo bino bwe tuba tubyogera era ne muganda wange olwo naddala ab'enyalemu tugezaako nnyo okubannyonnyola migadde kati nze naawe tumanyiganye kuba mwaka faananyi nga tokyandaba tolaba ku malaalo gange oba ku mutabani wooli gw'oyagala ennyo gw'oyagala ennyo kale mukama katonda amuleetere obulwadde kale ndwale nfembere n'amalaalo wali ninga amalaalo tomanyi nawe gali kakati nze basebo ne bannyabo report is totally silent about Kanata Muhammad ne Sempija Yuda nze abakyala baabana mbagambe nti anti report yagambye eki I'm sure muganda wange wagisomye eyogera ki ku bantu kubanga bayogedde ku bantu ndooza mukaaga ku bantu 18 12 abantu tubannyonnyole ki kubanga nebiri bye bannyonnyodde ku bali byakwekwasa simanyi twasanga mu laptop n'amasimu at the end of the day obuvunaanyizibwa busigala ku government obuvunaanyizibwa busigala oba nina ndaga muntu oba sirina ndaga muntu okubeera ng'enkuuma n'okumanya wa gyendi alipoota yagambye nti abantu bamwe bagana kukolagana ne poliisi babagamba tuwamawulire badduka buddusi ngani kubanga waliwo ebintu bibiri era nakyo tugenda kiddamu ekisooka poliisi yandibadde yeebuuza lwaki abantu baagala okukolagana n'ebitongole ebikuuma ddembe ne babeera nga tebaagala kukolagana nayo buli omu agenda atuukirira omuntu gw'amanyi eyawambibwako ne bamukasuka oluvannyuma lwa mwami Museveni okuyisa ekiragiro nti abo betwali bawambibwa mu kusooka baali mu 14 nti abo nze mbalina abantu abagenda nga bakasukibwa baba sibirira ntanda ki obutayogera kintu kyonna kikwatagana wogi babadde nabwe babayisiza buli ayina gwamanyi agenda mubuuze ku nsonga eyo era ffe tukimanyi bulungi ensonga lwaki abantu bano batya amagye batya ne poliisi osanga ne bannabyabufuzi bangi nga ku poliisi batyayo kati ate omuntu munnansi atayina bwali abantu bangi bagezaako okuteeka references zaabwe ku poliisi nkyogera nga nkiinako obujulizi medi nkimanyi bulungi oluusi okyaza wano omusajja gwe bayita Fred Bamwine mukono eyo yemu ku disitulikiti ezasimbwa okuwambibwamu abantu era Fred Bamwine oyo ye yali RDC twabadde tusuubira mwami Kahinda atunnyonnyole bwe baatuukirira lyakulira ebyokwerinda mu disitulikiti ebiseera ebyo yagambye eki DPC agamba yagambye eki tetwateekayo reference okuziyingizaayo obuyingiza reference lwali lutalo ne baali batuganye twamala kwekalakasa ne batuteekamu net ya gas so bannansi bangi abali eyo nga bagenda ne ku poliisi ne bagaana okuteekayo reference era tukikakasa bangi bagaanibwa okuteekayo reference ne basiwe ne manyamu n'obutateekayo reference ekitegeeza nti omuntu abeera teyabula era tewaliwo tteeka lyonna ligamba nti omuntu aba teyateekayo reference nti omusango tolina gunoonyerezaako wookitegeeredde wookitandikira ekikulu njanyonze balooya program gyenkola zonna kinyamba goli kanso budala kiwanuka muli mamayuni state yato nikitegeeza ki nze ng'omuntu wa bulijjo ye muwabi wa gavumenti ate resident state attorney kati balimu ebikanga bina state attorney abeera nga ye yawolereza gavumenti ate resident state attorney ye atuulirawo ddala ebbanga lyonna ebiseera ebisinga yabeera akulira n'abalala n'asanctioninga ne fayiro kansa ekimbuzizo ekyo mu alipoota ya gavumenti waliwo omwana mutago yalinnya agambibwa poliisi bamuyita Rita Nabukenya ye state attorney agamba nti yali amutaddeko emisango dereva naye ate resident state attorney yali amutaddeko emisango nti waliwo emisango naye ate oli region naga nti wali musango ani ya complain yagenda na complaining ekibuzo kiri nti ono kikiyalaba ono kyatalaba goliroya bisoboka mu kitwalire nga mu kooti esooka eya magistrates court nti omuntu wabata matidde na nsala eyo asobola okugenda mu high court
omuntu waba tamatidde nansala eyo n'agenda mu court of appeal oba yaba tamatidde n'agenda mu Supreme Court. Era kino njagala nti bannansi mwenna abali ebyo bafutyankira fayiro zammwe kino mukimanye nti bw'owulira nti fayiro state attorney yagiggaddewo obeera n'eddembe okujulira gwe bayita ewa regional state attorney mu district y'omwo. Bw'oba tomatidde na regional state attorney kyakoze n'ojulira ewa DPP asembayo embeera eyo. Mu kino kitegeeza fayiro bwe bagamba nti omusirikale bamuvunaane either government yajulira oba driver waayo n'agenda n'ayita eyo ebbali n'agenda n'akwatagana ne regional state attorney emisango ne bagikola ki naye era ekyo si yali erina kubeera enkomerero. Kino bwe kyatuukibwako famire ya Rita bagitegeeza esobola okwekubira enduulu ewa DPP. Bwe nali ndaba BBC bakola kye bayita documentary emboozi ey'olugero documentary baalaga emmotoka ya police namba 17 yagenda kuba amasasi naye wano ate mmwe temwakiraba. Gavumenti ya Uganda yo teyakiraba. Ekyo kirimu ensonga emu era ngenda kiwako reference emu yokka buli munnansi agitegeere. Eyali deputy IGP Sabiti Muzeeyi nali sinagenda mu parliament ebiseera ebyo. Bwe yagenda parliament okumwaprovinga yagendera mu mmotoka yali Land Cruiser nga nnene naye nga number plate gye bagitaddeko yakamotoka katono. Oba ntegeerekeka bulungi mu mbeera eyo. Bwe yali azze ku parliament bamwapproving emmotoka bwe bulaba ekifaananyi tugitisindika mu URA ngeraga nti yakamotoka katono terina kubeera ku namba ku motoka eyo. Kino kitegeeza ki nti ebitongole ebikuuma ddembe yonna gye biri bwe biba bigenda okukola ebive ku bannansi bifuba nnyo okwekweka. Wano oyinza okulaba 71 kubanga bagambye 71 temakinga na number plate ya motoka eyo 17 temakinga na number plate ya motoka eyo. Ekyo kyennyini kibeera kitegeeza bakola ebya Sabiti Muzeeyi ne baddira 17 ne bagiwandiikako naye nga erina kubironginga wantu walala naye byonna that notwithstanding baali basobola era okunoonyereza singa baali baagadde okumanya ani ya participating mu nsonga eyo. Ekyo kyokka tekikugisawo nti fayiro bagiggalewo. Bino byonna bye bakola bassebo ne bannyabo olabira ddala nti bagenda ku nsonga emu. Togenda n'ogenda kati nga bwe bagenda wa family ya Kanatta recently nti bannaye twayigenze ne twogera nfayiro emmeera ya Kanatta wakakasizza bali abasirikale baamutwala nti ye tokomaawo genda ku kamera kubanga wali okumpi n'ewa Kanatta waliwo kamera ya gavumenti yotubuulire yo kamera egamba ki kyekiddako omulimu wa yuni. Tugenda mu parliament ku Lwokubiri. Ku Lwokubiri tugenda kutuuza cabinet era tugenda kutuuza opposition caucus. Tugenda okugenda mu parliament nga tumanyi position gye tugenda okuzzaako. Saagala bisalawo nganze n'ekirungo kye tugenda okwongeramu naye nga njagala okukubira ku nsonga ya muganda wange gyabadde ayogerako. Ensonga y'okulwanyisa bannakyemalira yonna mu nsi tebeerangako nnyangu. Era abamu mubeera nabo era nga bye mwogera babifuza bulungi. Ennaku z'omwezi 3 mu Desemba mu Lubiri e Mengo weewali enkuuka tobongoota. Enkuuka tuzze tumazeeko nga muwogo tujjidde mu style mpya reloaded speed 5G eno tebangawo stage nka sound mba abayimbi bonna bakomediani bonna batiktoka bonna abakozi ba CBS bonna onoowulira enkuuka gemasanyu amatongola gaggalawo omwaka agaliko amakoneremu siringi $1.5 oyingirako olwo nafuluma enkeera buli kimumu ekiri endonga etandika kwa subu paka kwa subu omwaka tuguyingira ffenna fireworks okwo kale mwena mugwayo buleeta obwana buguntira bwerere siri muyaye bannange obwana buno omwaka sirina gwe mmanyi kimu ssente obuwala okubulwa data mbulwa akalinya enkuuka 3 Desemba mu Lubiri e Mengo ekutuusibwako Samona Beauty Products abakyasinze okukola ebisigo ebyensusu n'enviiri Pepsi BBS telefayine yaffe Ambiance Waraji ne Club Ambiance Everywhere you go MTN Habitex Promotions n'ebisatinga bassebo ne bannyabo mu nsonyiweko okusinziira ku ndowooza yo ddi lw'olina okunaaba mu ngalo
Inze ng'abantu tebannayingira hoteri yange mbakubiriza okunaaba mu ngalo ne sabbuuni ku mulyango okutangira buli omu kyatteeka balina okukozesa sabbuuni kuba kye kibayisaawo. Nga nvudde manju naaba mu ngalo zange omusomesa wange yaŋŋamba kitowuka. Kyokka omwana ono ozanyira mu mboozi z'abantu abakulu wammaazi naaba mu ngalo zange nga mmaze okulongoosa omwana ng'akoze obubi era ne wemba nga ŋŋenda omuwa ekyokulya. Bwe nzinaaba naawe n'ozinaaba kitegeeza ffenna engalo zaffe ziba nnyonjo. Obubaka buno bukutuusibwako National Hand Washing Secretariat n'obuwagizi okuva mu UNICEF. 88.8 CBS FM. Double Chua School of Nursing and Midwifery. Double Chua School of Nursing and Midwifery. Kalagala mpigi. Etenko y'abasawo abajjanjabi bayite bannansi n'abazaalisa midwives eriri ku mutindo. Double Chua School of Nursing and Midwifery lyawandiisibwa minisitule y'ebyobulamu ebyenjigiriza balina abasomesa abakugu n'ebikozesebwa byonna ebyokola nti osovaamu ng'osomye bulungi. Balina eddwaliro bayita Double Chua Hospital kiyamba abayizi bamala okusoma wali ali nga bajja mu ddwaliro lennyini lye bayita Double Chua nga basoma. Double Chua School of Nursing and Midwifery lisangibwa Kalagala mpigi maro ziri 25 okuva e Kampala ku luguudo oludda e Masaka. Interviews okwewandiisa okwegezaamu mu nursing n'abazaalisa midwifery eri wamalasini ey'okunoba ya mukaaga jangu osome mu ddwaliro nayitibwa Double Chua mpigi era kugamba osoma otandika January yanguwa kuwonya ebisinga kuba essimu njala kujja kusoma buzaalisa na bujjanjabi musangibwa waba Double Chua School bali ku ssimu jojja okuba 070 622 348 5 773 oba genda ku ddwaliro ya Double Chua Hospital Kalagala mpigi obuze Dr. Lydia Nakitende. Oli Munnayuganda malasini ey'okunaawa ey'omukaaga bakusabusali waliwo nafe aba Malengo. Malengo balina enkolagana n'ensiyitibwa German bagamba genda osome German byonna byokusomera bwereere program gye balina ya bachelors mu university ze German gwayagala okugenda German okusoma kampuni bagiyita Malengo engambye nkutegeeze nti okusoma omalasini ey'omukaaga oba ey'okuna olina omukisa okugenda okusoma German byonna bye babikolako wegendeza abaffe bano ab'Amalengo tebasaba ssente za kwewandiisa olejje mukubira ssimu agambe ffe tuli b'Amalengo tuli ssente z'okwewandiisa aba Malengo tebasaba ssente za kwewandiisa omalasini ey'okuna ey'omukaaga oyagenda kusoma university naye nga tosusa myaka 3 wansi wa myaka 3 okwere ku ssimu aba empulidde ku CBS yalagenda kusoma Germany bali ku 0775 085 MM2. Tuli munaku nkulu ebikujuko bingi embaga okwanjula okuhingira baby shower obusiki n'ebirala byonna oyina ebidongo disco kati esawa gibuukinga sewungugamba mulinde agenda kuwasa ebyuma bino bawita ba Angel Entertainment bagamba babuuki ofune ebyuma bali ku simu 0757 59 2306 oba 0775 2335 oba 0754 50000 bajja nti bakola nti mweba Angel nti entertainment njagala bidongo n'emikolo gyonna emirungi egy'essanyu disiki ekubanga bagiyita Angel Entertainment 0754 50000 sewo nzijawo mayoni agenze mulimu mayoni mbadde maliriza njagala omalize kubanga waliwo alipota ndengisoma waliwo bali compensation kyeki ekyo compensation okulirira kati gavumenti yaliyiriranga ewa mabugo ng'ekola ki waliwo ebitali byankiso compensation okusookera ddala
bannansi mwenna mbategeeza nga maze okubagamba nti obuvunaanyizibwa obubakuuma era ebimu ku bibasasuza omusolo gavumenti kubakuuma nakulaba mmwe n'ebyammwe nabwe kityo omuntu afiiridde mu mikono gya gavumenti oba akubibbwa ssasi nerimukutuusako obuvune oba n'alemala mu mbeera eyo abeera ayina okuliyirirwa kooti bwegamba emisango mingi gisalibwa mu mbeera ekyo bakiyita batya mabugo kusaasira kiki it is compensation era kooti nyingi nnyo zigenze mu maaso nezikola ekyo mu mateeka gyekiri mbeera eyo bw'oba afudde mu mbeera eyo bagenda mu maaso ne bakuliyirira so short of that kyetulowooza buli omu era akyebuuze nti kale abaabula baani awe bacompensatinga kubanga era ripooti eri silent nti abamu bagenda bali compensation abamu tulindirwakuera byetulinze batunnyonnyole nti ani naani kali kamu ku nsonga eyo nti ono yabadde agezaako mwami Robert Ndugwa opposition we batambuza information bagijje ne bazigize honestly mu mbeera yemu naffe bwe tufuna bimuteesa mu state house n'ekyankwanzi kituufu nti tulimu abamu ku ffe abatalina mizi era oba oli awo nga mutuulaawo ng'oba oluusi akulumisa akasimu nga ayagala kukatwala ngaomumbeeramwebali naye nga naffe era bwe tufuna ebyomu state house nabo bwe bafuna kiwanuka mugambe abantu babano mukaaga balaba sipiika bantu besagala kubogateka mugambe baba no mukaaga musanvu sigena basoma nesagala basoma naye kamugambe baba no musanvu era principal nze musajja mukuru nawe era mugambe era kyovolaba ti principal yatandika enkola y'obutabakiriza abamu ku bo kuyingira n'amasimu kutuuka waali era bagateekawo mu kasero bawekengera nnyo abamu baba no musanvu medi nange wembakula mingi zange mu constituency akangenda sewungu nange kati ndaba yebe baba no musanvu kati medi ekisooka abasinze n'ogaana okuba mu parliament ku lutalo tulimu ba NRM fenga twafuluma kola statistics za parliament mbadde nsaba nkole bwoti nani mpuga nsobola mukubira mpuga bwa ayite n'abe NRM abakiza mu nsonga eno bafulume tekyetaga na bayita mpuga kira anti ono migadde agambye fete bagamba opposition naye kati kaŋŋambe kankubire mpuga kampere ngenda kubira mpuga mugambe ti mpuga n'abe NRM abali ku nsonga eno yeddembe ly'obu nabo bayite bafulume kanko ekisooka kangende mondeke nkwata ensonga zange bamemba kambabuulire ababaka parliament wetwafulumira parliament gibale statistics ezigirimu kati ababaka benali mwade babeeramu bukyanga tufuluma naffe nga mwetuli parliament eyo giraba amaanyi gayo gali saidi yaffe era kyovolaba ababaka bangi abenaremu badde batukubira nnyo amasimu nti mutuyambe mukomewo. Ekyokubiri, ripooti eno yawandikiddwa Kayindo Otafiire. Abantu balooza nti Kayindo Otafiire musiro obutagisomera. Otafiire si yagiwandiise. Namulese ku radio n'agamba yaganze nasayinize bino bya Jeje Odongo. Kati Otafiire adde ku radio mu mateeka ne mukyaza n'agamba nze nasanga bino maze emyaka 5 siriiwo bino bya Jeje Odongo nziraddeko mukono n'entuma Jeno Muhoozi abisome. Kanchigumize. Kayindo Otafiire si musiru gana kusoma ripooti eno nga yaliko mukono gwayo. Era kyendowooza wakati wa Muhoozi Jeno Minister of State ne Kayindo Otafiire bagenda clashing olwa ripooti eno kasita tukomawo ku lwokubiri. Ekyokubiri rule 8 ya parliament ewaba bakaba parliament rights nyingi zibetwa tuli discontented ku nshindu tusobolo kasita tuyimira abantu 50 speaker talina kwongerako kirala era betufuluma yesivo we yokulaga betufukoze eki tuganye okukanya ekisibo ekiri mu gwanga lino kitugenda okulana nakyo Jeno Museveni yatta institutions ba speaker ba parliament betulina basobola okuba abalungi ne bakola ebyagala naye are they independent of themselves kwaka nkwecho okulabirako betwali tufuluma wajuga statement ya Honorable Tahebwa deputy speaker yagamba taiza presiding over house eri wanuki sided oboya gato yagala gwe speaker alicharinga okiwulira nga kikumenya nze mu bulamu bwange kankubulire bobati mugenderedde omusango gwa zaake gutukuba fenna sinza naganti gukuba speaker gukuba fe parliament
omanyi lwaki kubanga institution mwenkolera tino ginsulatinga naye mutata institutions akigenderedde amasiga asatu judiciary legislature ne executive tegali kwatagana era kyova olaba tolina judgment ne bw'oba bafulumya abaka ba parliament kati nokati babagobye mu parliament judiciary ejja kuwa judgment ng'ekuba parliament kubanga buli limu lina okulaga amaanyi gaki gaaliwo bw'osoma omusango gwa zaake gulimu ebintu bingi nnyo nnyo bwana Medi challenge gye tulina nene ensonga etambula kati eri mu mikono gya prime minister lead of government business kati njagala ompe statistics bukyanga tufuma mu parliament yakabeeramu emirundi emeka talimu kati baspeaker ba parliament bakola emirimu gya prime minister gyandikoddwa prime minister oba minister for presidency oba attorney general ate kyabulabe nnyo kakati omuntu yenna olina positions zisatu speaker prime minister agamba Kibalama tumuyina deputy attorney general ali ku TV agamba tisiffe tugamba Kibalama oli tugamba oli yali yawa Nuupu oba kitegeera gwe twakwata abo n'abantu bali muntu atya omu mu statement eno mulimu ebintu bingi tewali kye tutagenda kuddamu mu kintu kino naye kyenjagala ntegeeza abantu okintu mukulu mulamanyi twagamba kyagamba mbadde mbuuza prime minister oli oyagala akole ki kakati prime minister wadde oyagala akole ki omukazi omwagaza oyagala akole ki kankikuddemu minister kakati buno olina position 3 mu parliament omu yagamba ye lead of government business zino ensonga ziri mu mikono gye era kankubuulire singa nsi bambi omugenzi yatuddewo singa Lugunda singa Mbabazi this matter would have been done to a good deal kubanga buli statement gye tusoma yalina giri batinga si minister pa minister libato yabwe tevaayo kati kankubuulire Muhoozi is a serving soldier ate bagamba atali politician talina kukola byabufuzi atasoma byabufuzi oba kitegeera mata gye tuhandulinga ne Sempijja mwali minister okimanyi lwaki kubanga minister of defense basaba minister 3 basaba internal affairs ne defense abantu abasibe abali mu court martial bonna bali under minister of defense kwanga balina court martial ye minister wa defense okitegeera ekyokubiri Martin webe etambula lujja kikyenkugamba parliament ekolera mu committees prime minister bw'atula leader of government business atula ne prime minister atula ne speaker n'atula ne leader of opposition ne bahandulinga matter bagikanyako yes this report has failed tukubuuza abantu bagana okugamba tibaliibo naye ani agenda okumaliriza ensonga eno last izo teriemu kusindika nsonga eno mu committee ya human rights bakola investigation kubanga kankwe ekyokulabirako nze nyinza okuwa ekalungu ninayo situation enyuma bayitawo kanyogoga bantu bali batekawo bino bigundi ebikuba betting kale batekawo betting abantu bajene bampita ntisewungu betting etutta ningenda nenkwata betting zo nesibe kufuru nabo sibe kufuru nenkwata mesimuzo nengenda ku police ekalungu naba police nenkola statement nemba kwasa ebisimuzo betting evaawo katata jo kuvuganya sewungu bwe yaje yagamba ti bali bamukati base batuli biwano sewungu agenda tulisa bubi nabaweza banywa omwenge be yagale nze mbankulowooza gwe kwongerako kufulu ku betting gwensibye kubanga simwagalayo kike ngamba nti prime minister bw'atuula aja CBS FM Tubongota bila mwesatu sasanya vibe sita danger pirati mwenye tarimba ngoda binyawa di banka pana kombia halima 50 5 nanyira ama batisize nagatu waragire tabuiris subaru nyashi twagala center wasajja twabava koda tuli mu battle copycat mulundeka nampera pan system tari kubongota kugoinge wa enkuka Mu December, Murabia Mango, Pekutusi Wako. Samona Beauty Products, abachasinzo kore bisigeri yansusu. Nenviri, Pepsi, CBS, to define Yaffe. Ambiance Waraji, na club ambiance. Everywhere you go, MTN. Habitex Promotions, never settinga. Onosabalira mu nnyonyi bino bye bimu ku by'osaanidde okumanya olugendo lwo okukutambulira obulungi nga bikutuusibwako Civil Aviation Authority CAA.
obwamba obutonotono n'ebinene ne bu blades ebyuma ebirala ebisongovu oba ebisala ebyobulabe tebikkirizibwa ku nnyonyi totambula nabyo okwewala okutaataaganyizibwa mu lugendo lwo. beera mwegendereza ng'ebyo bigoberera bulungi okusaabala ng'oli mirembe nga bikutuusibwako Civil Aviation Authority CAA. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri eya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays fefeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula max pans olumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu 0779 655 664. Lweza Clays. Sebo, ono ye musawo w'enkoko. Yes, Sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafuna zonna zikoze. Nedda mulunzi toba na kutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi. Ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. 88 katonyeze 8 CBS FM. Dakiika maliza sebo. Kakati bwana Medi nga maliza mbadde twatugana wano waliwo yata Missing Persons Act nga nnoonya ekikulumbisa Prime Minister. Kanshikubuulire kakati yandikoze eki Prime Minister bwolaba ntebe ya speaker watuula waliyo emabega oluggi leader of opposition ne Prime Minister leader of government business eva badde mabega ne ba conferencing ku issues kyetolina bujja kijjawo mweve kubyemu ebyobufuzi kati kankwe position emu bwogenda n'osoma report ya Human Rights Commission buuka n'avaayo n'ensonga yonna speaker yakidikira yalinga n'okidikira yalinga nedda ate tayinza kuvaayo n'ensonga etagasa ffe bwana Medical mala ensonga yange kati mbadde nkugamba nti bwogenda wa Fox Odo Human Rights Committee of course committee eyo nenze ne mulima mayo tugenda mu kooti lead of lope yatukiriza tufayiringa kesi ya okubuuza waddala constitutional interpretation of committee eyo enda kuba chaired by opposition oba NRM kubanga sana accountability committee abakuba abantu abata abantu ba NRM government ya Museveni yekuba abantu kati bojibuuza nti ate yesenga ati chairman ye Fox wabawo obuzibu naye kye tugamba ensonga y'okubuuza ku nsonga eno the last resort is sending these two reports Yaffe yok Tuesday mu committee eyo then ogende mu interface mugende mu makomera kwa government bugamba nti abantu gye bali bagenda ebweru ngoma nti bayita ku kisaawe Entebbe bayina ennanga muntu bafuluma ne passport ani afuluma Entebbe ngatadde mu fingerprint mu kufuluma egende ebweru taliyo nolwekyo kati buli faction ezinza okuwa abantu gye bali gye ziri mu report eno bakolaga kibalama bakugambye yalina emmotoka ng'eri mu laptop ng'erimu ne iPad neti bamanyi namba ya mmotoka newe yaleka ku police tebakola ki tebamanyiwo bibiri kuno so for next week katuddemu ebintu bino byonna ekisembayo tujja agenda ku Missing Persons Act tubagambe nti kati mba muganye byonna bano bonna abantu myaka 3 banoonya baafa era government yabatta that's the end kubanga at the end of the day bw'oba produces bantu abo gwe government oteekwa kulaga we bali ngatoina n'abakulembeza abakulembeze omuli n'omwogezi wa police Onyangaani nga wa evidence omusajja tumuyina oba yagala ki ekirala Onyango yagamba ati yagamba nti oyo tubalama naffe tumuyina ebyo biri mu maloboozi era bw'oyogera mu motoka gyogedde no pick up tugiyina ku video tujja giteeka ku floor tulage videos tuziteekeko byonna byaddi ebyo byonna byakulwakubiri amiina katujja katono Lubakyoya yesebo kula bali mu studio awo bonna ngeje bogedde bulungi nebaze mukadde wange oyo okubizinga mwe bali kola mirimu neze mbufunze nkulumigadde mulima mayuni agame naye waliwo yaliwo wange mukono nosi bonna bange sewungu naye wange mukengi makawe kalungu bonna bange nemigadde wange naye nze enaku enkwata bwendabanga amiranga emiranga n'okwazirana biri mu parliament
nga abantu bakaaba abatwala abaana baabwe bali wano ku nsi bayinaayina kyanda ku nnyo omukulu Ssewungu nti abantu benda abakasera abakutaba kya Nuupu nga Bobi Wine abalabirira Bobi Wine alabirira abaana Bobi Wine alabirira bakazi baabwe ng'abantu baabuzibwawo kibi nnyo so nemeze ngamba nanze luba oba abate Ssewungu yagambye awo nti waliwo omusajja ono gogobajja Tanzania Saabayeekera yowaye Jamiru mukulu ali amakoti ajja muga abantu tali muga amagye omwana kwambala kofira kamagye Nuupu damana emyaka 5 emyaka 4 mwana ali mukomera kuba abakera Nuupu so ntegeza ngamba tibanange mama sasa minister yagamba abantu ba mama nje bali abalete obaka vile yagamba nange onokundi yafa tumuina nimwe Ssewungu tuyenze hello sebo webale kuliza sebo nze engineer Semuddu Moses agamba kimbufunze ndi Kasese Muhima Cement member Uganda Media Owners Association muli mutie Kasese sebo tuli bulungi nnyo sebo webale kutembeeta nsonga mwami Ssewungu nkulamusizaako MP w'emukono n'oyo wa NRM badiyadde bo bali abisiike naye ebigenda maaso babiraba lwadde okubyogera awo tebasobola byogera naye mbasaba Ssewungu bwe muba muzeeyo mu Parliament Speaker n'addamu okukola obujogoli bwe muyimirire ku ntebe musituke nga busitusi temutuula muyimirire nga buyimirizi empiso siga mu bantu hello agamba Ssetumba tukigale yendi eno mu kyalo birise olya mmere ya bwereere sebo ndi wa mulima mayuniye sebo ni kumbi azikaba atazi wa Nuupu ekyo nkimwebaza yebale olimba nze njagala kumubuuza mulima mayuni nene mukulu Ssewungu monalebo basijjirinya ne Sewanyana mwamala kuva mu palamenti oliwo ekintu ekinnuma nze ndiruwuuzizza nti mulima mayuni akakikokotulako k'amaanyi basi tulise bonna obalina mu ngalo zo ttaano lwaki temuteesa buteesa nabo temubaga mutuyamba abantu bafe omupiira gwagwa mu batuwe okusinga okulaba okwekalakaasa ng'ate kalawo ensimu kajjayo buli omu yuli mutwagazaaki sajja abedde ensonga sajjirinya Nsewanyana mwamala kwekalakaasa mikado giwulidde hello ndowooza essimu kangiveeko Sebuliba webale tuweereza sebo webale kuwuliza ssebo bampita Meeja Omar w'Ebugoloobi obudde bugenze maliriza omudumbizi w'amagye Ssewungu mulamusizza naye Ssewungu nange muli bantu bange ne muli Mama Yuno oli muntu wange naye mugadde naye Ssewungu nammwe mazima kati engeri gye babayise mugabe lipooti ezze bagamba lipooti ezze naye nga kubiddwamu ebituli munoonyeemu ebitugasa mudde mu Parliament muteeseze bannayuganda abaabalonda kubanga era bali baleese lipooti yabo babagamba nti lipooti ezze tugireese yo bagamba eyaabwe yeeyo naye munaabasaba endala abasajja abo tebagenda kuleeta lipoota ndala basiibudde Honorable Ssewungu tumalize naye omusajja aleese ensonga Ssewanyana okuba temwamala kwekalakaasa temwamala kufuluma Segirinya era yaddayo ensambya nabaddeyo mulambula by the way nze sakkanya nabadda mu Parliament nga Ssewanyana tebannabata naye saagala genda mu nsonga eyo ekyo nakiwakanya era sakkanya nakyo the way gye twaddayo singa twalemererwa lwani batadde kubanga ekyakolebwa saagala bigenda mu kubanga ndi opposition by the way omujjuvu naye ekintu kyenjagala tulwanise ate kyengobye n'ekalungu kwe kuba ne mindset eraga nti mulima mayuni migadde wagenda mu Parliament kufuna sente omuntu ali mu Parliament okufuna sente talina makulu munoonye abantu abayingidde Parliament nga bakozesa sente bali nnyo mwankole kati basibufu okusinga ffe abaabeerayo nga titwagenda na sente buli lw'otunuulira ekisooka okutwala omubaka wa Parliament mu Parliament ekyantwala kuteesa kyova wa sikowa yange gyeri era n'emigadde ono omulaba wano yeebuzaabuza yomu yakyasinza okuvotingira ku saidi yaffe eva naye akyalemedde saidi eri age limit yagigaana mobile money aba ku saidi yaffe enyiga aba saidi enyiga aba sasa tumuwayiriza wali votingira ku ludda lwawe votingira ku nsonga ku issues the mobile money tax teyali opposition yali egenda kusaba na Uganda ngamba age limit
abevuma bakola ki so savotingira ku ludda naye nga byonna mukulu Medi n'okukanya ndowooza obuzibu kyetulina okukanyako yenkola nti nkola kyeyandibadde naye nze obweralikivu bwange bwekuba nti ensi mugiresa abantu bayo batukulembera so nga mwe mwali badde mutukulembera ensi kasite ensi ebanga abantu ebakulembedde abakulembeze ne mu mayuni ensonga eyo abantu bebakulembedde abakulembeze kati era awo ensi ebeera enriza tuzibeera kizo era awo wali obuzibu nti olwaleero let's say leader of opposition bw'atuulaawo n'akozesa wisdom ye okulowooza kwe n'okutegeera kwe n'agamba nti lino lyekkuba ettuufu abantu aba bulijjo bali bo baagala agende naki kkubo lyabwe newakubadde siki awo tuwabye ndaba omuntu akwata essimu gwe awo tukoze essimu yaseereza agamba mpuuga bino ebigambo n'agamba Medi nze nali mu palamenti okuva mu palamenti y'omwenda nga nalabanga Mabazi wekitiibwa amama nga baddayo mabega waliwo we twalinga ku fulo ensonga nga zirimu no ku eyo y'amafuta ebyaki ng'ensonga zirimu n'omuliro ogw'amaanyi naye olugenda bagamba nti ne baddeyo emanyi ne bakomawo tunakwatagana semunemansiibula abantu mukono north basaba ne banyabo kiri ku rekodi nti ebbanga abadde bagoberera bulungi parliament nti tubadde twagezaako okufuluma emirundi egisukka mu gumu era ensonga eyo teyali kuba Seggirinya Alan wabula n'abasiba abalala ne Sewanyana we lwaki gye mukozeseza kati twagenda twagikozesaako dda kiri ku rekodi abakijjukira obulungi bwe baali bakabakwata we tried it. It is only that it was for a limited time. Ne tugenda winga buli kaseera tugenda tuongeramu ebyo. Mukulu Medi kavujuka tugenda maaso. Ensonga y'oku respecting eddembe ly'obuntu egenda kubeera ku mwanjo nnyo. Tukola amateeka gano n'okubeera kwaffe mu parliament nga tugakolera abantu gabeere nga gabagasa si kugasa bantu bafu. Mpozi no kujukiza maybe wainza okukyusa approach kunjukira ku nsonga z'ebyobuvubi tetwekanda ngetwamatiza parliament neyimirira ona yosongo ojuka mu parliament yagwe emirundi emeka esatu nefuluma nti paka government ngerese eki ne speaker yagera ndi ki nga netu kale so netufuluma nsonga ya maje yes nsonga parliament nayo neyimirira ne parliament nekola ki nefuluma era speaker yagamba nti paka nga mulese eki so twamatiza mulima mayoni twafuluma ludda lumu twamatiza enjuyizo obude tugenze ku mulima mayoni nayo tunadda ojja kumpa enjalo kati wa reboot ne reset Uganda itaga reset oba reboot migadde need an overhaul ye reboot ye reset overhaul ekigambo ekituufu reset reboot ogunagola ko overhaul ndoza ye reboot rebooting sisi kubanga wedde onagamba sewungu sisi muzafa tetulina bakulya byakulonda tetulina gavana kati system zetaga reboot reset zikola byagala nga Museveni yakyafuga reset reboot resetting rebooting twetaaga kye bayita overhaul okugogola okuviira ddala wansi ye reset ye reboot ye reset oli ku CBS gy'owuliriza redio enganzi mawulire ebirango langira kuno ku CBS 88.8 redio ya Kabaka eyamba erina programs ezinyuma yeyo obujaja wuliriza Kyabasa buli lunaku buli ssaawa buli kadde CBS FM ekuwa amawulire agafa mu kitundu kyo. Lunaku buli kadde buli saawa wano ku Kyabasa Famma radio yaffe tukutuusaako amasu okuviira ddala mu nsonda ezeesigika agasengejjeddwa ne tugeekenneenya olwo ne tugakakasa tosobola okumanya amawulire buli saawa wano ku Kyabasa Famma radio y'obujjajja.
MTN momo pe tukugamba nti nyiga star emu 65 star 3 # okugula n'okusasulira empeereza yonna oba okukozesa momo app enkola eno nyangu ate nga yeesigika. Jjukira MTN momo pay si yakusasulira. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa Bank of Uganda. Bakwagaliza okwongera okuwuliriza Kyabba Safama ekukubiriza okukola emirimu okwekulaakulanya. Musibye mutano bannafu abatuuliza mawulire okuva mu bitundu bya Buganda ku CBS FM radio Bujajja. Nze Katabira Daniel omuzukulu wa Mbaziira. Omulabirizi w'emityana mu kanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Saalongo James Bukomeko abuulidde abantu ba Katonda beewala ebikolwa ebijjawo emirembe naddala mu kiseera kino nga tuyingira ebikujjuko bya Ssekukkulu. James Kana Sebuguzi y'abirina. Yaffe mu Katonda Saalongo James Bukomeko okwogera bino asinzidde ku ttendekero lya Bishop Lutaya Theological College Namukozi mu Mityana bw'abadde akulembeddemu okuyimba ennyimba z'amazaalibwa. N'agamba nti abantu bangi kati tebakyalowooza ku bulabe buyinza kuva mu ekyo kye baba bagenda okukola ne bawunzika olumu nga bakoze ebintu ebijjawo emirembe ku bo bennyini n'abantu ababeetoolodde. Ono agambye nti ng'ensi yonna yetegekera okuyingira ebikujjuko by'amazaalibwa g'omwana wa Katonda Yesu Kristo, abantu bonna basaanidde okukola ebyo ebireetawo emirembe wakati waabwe n'abantu abalala omuli n'okuwa ababakulembera ekitiibwa ekibagwanira. Era twewale ebikolwa byonna ebijjawo emirembe n'essanyu, ng'ebikolwa eby'obutatya Katonda, ebikolwa ebitawa bantu abatukulembera ekitiibwa nga twagala okubatwala nga bwe twagala oba bakole ffe bye twagala nga tetukyawuliriza ddoboozi lyabwe. Twagala okulowooza nti tuli banene nnyo